yogera ebigambo kyokka bakyala mu tukozesa baaba Power! Aye musengwa. Nze okuda Simon Peter mali maaso go omulungi wange Eva Green nakibirango Monica Mbejja nakussaako empiti ng'akawunira akalaga nti mu bonna Bex bonna baafa Nazima! Kawanyaawo! Kabaka mwanga! Era n'avaayo yenna bambi ssaawa ze ziweddeyo. kale tweyanziza ne tweyanzege You are watching BGPTV, the father. You are watching BGPTV, the father's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades conferences zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production music direction okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working. Heart.
This is Monica and Simon Peter. Abagole babiri olunaku lwe lumu. You are watching BGPTV, the Father's Heart. What you begin to say? This nga ajetegeza is after kwanga wayitira njagala omwana omuleza kakanyeko kati yakomecho mukono gwange naminaye nebusuna wansi kati yogera ebigambo ayi baba ndida kwagala bwange bona bona yogera ebigambo tubakyala mu tukozesa baba Power! Aye musengwa. Nze okuda Simon Peter. Mani maaso go omulungi wange PETER&KELLY. Nakibirango Monica. Mbejja. Nakusaako empete ng'akawonera akalaga nti mu bonna beekisi bonna baafa. Mazima! Kawanyaawo! Kabaka mwanga. Era n'avaayo yenna bambi ssaawa ze ziweddeeko. kale tweyanze ne tweyanzege kati ate ne Simon Peter bamugambye akwate obudde Monica bamulinze weewaawo kakati ntusoko tekawa ekyebe ekiba kyabwenyenye kakati omulenzi mukwate omukono ng'atagenderedde era onaga olugalo olutuufu kateeka ku y'okukyaki tojja kubeeranga muwunge mujagala ate afukabizaako ku musajja tagwera wansi weewaawo kakati mu kaseera kano njagala ebigambo ebinyunyuutufu byogenda okugamba omwagalwawo
omukwano gw'ennaku zino gulina okubeeramu akajanja waliwo okutuuka okufuukira bwebuuzi omukyala nterayo amazzi gyova tunabi kitulira kumere gwe tulina gamba yogere hani apo nkuteekako embeta eno ng'akabonero nti gwe nze mubanji ennyo endala era nga muteeka akabonero akalaga nti eri agenda kuddamu okukwatako nga nkyali mulamu era mwambaza empeta eno nga mama Yesu yagenda otwawula kyekyo kyennyini kirungi abyogedde mu maaso g'abasumba omwana omuwala wanika omukono gwo bamanyi kyekyo kakati leeta omwana omulenzi era nawe tubiriddemu awo nga bestimani alina kafuna kyemalikwata kakati omwana omuwala agenda kubeera nga naye aleetedde omwana omulenzi essa wakati olina ebigambo byayogera watidde lwalizungu yajjadde ogera Oscar, I give you this watch as a sign of my appreciation and honor for you. I'm very grateful that the Lord made us. It's a privilege and it's an honor for me to pursue my father's compound. God bless you. Jesus. njagala kwekera bano okireete omwana omulenzi otyo tomulumenga otyo ayinayo situleswani olisemwanyi ebintu binyuma baaba nokuuma naye ngaokuumira balala otyo akati ekyo kiwedde simon omwana omuwala mbaga ne omwana omuwala simon peter yenda kubola kuba kusatu okutuka kuzira nasooka okulonda akantu n'akateeketamanyi ngayasinga okwetaagamanya tumuswaza abateeso tugenda bawanguzi zaali satu ne beteekateeka ezaali ebiri ne basoobya yali emu ne basoobya zero twala ku omuliise otyo akati naawe tolamu akantu oyisemu eno otyo akati ekyo kikomekereze ngala bali wetwaba balidde namutugenda babalya okutuka kuzira nasooka okulonda akantu n'akateeketamanyi ngayasinga okwetaaga mufene zaali satu ne basobola zaali ebiri ne baleeta yali emu zero basaba ne bane bamukkirize embadde nemukubbira bakudde dro kakati kwata esowaani genda ogamuleko bamwama osikumaekana. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Wemaze okuweeko kiri tewawangayo muntu mulala akuwa nkoko dirya mumwanyeko nakiranga Monica okuba engalo nga z'amaanyi egenzi mulikubire mu ngalo abagagga boogera butuna baffe tererejja nena mpapala nsookoddeyo tule
mukodemu amaze okukwasa enkoko naye akugambye nti no gitwale mu disitulikiti esinga okuyaayanula ngambye ewa kisotaaki naye no takuwadde enkoko nteera akuteereddeko omugonzi wa ngalo guno enkota emu yiyo n'agamba genda bakufumbireko oluvuutu olireko mukoto genda nkyakwongera ebintu mukodemu agambye nti waliwo olunaku olujja okutuuka bakabona bajja kubuuza nti no muko enkoko yo akifuna bagambye nti no kwenyumira okwendi bavaawo bakugambye nti no muko ekanzu yakifuna okulanga because what mwezijidde father mwezijidde reverend muko eyiyo teddugala muko eyiyo enyirira kakati n'ovaayo muko tugenda akyakwogera ebintu kodemu wagambye kodemu wagambye nti no waliwo olunaku olujja okutuuka era bakugambye enkoko eyo bagenda kusekerera nti enkoko giridde omulundi gumu negwawo naye aleese enkoko tagwagiretedde mu sita giretedde mu dola abantu abasinga bamanyi nti no dola ekoma ku 10 olwaleero kambayigirize dola ekoma ku 10 olukumi lukozesebwa abagagga bokka nga babiregeti kati enkoko biregeti tukajopalira bagamba nti no mwenda babawo senga zibadde sente zauganda twatadde ku kigaalo ezandiwadde zazinga byandiwadde trailer eno dola omutuka katono kagenda kutemyako omukobanda kakati katanavaawo njagala wakutuusa okwebaza kwange nsiimi nnyo ebirabo byompadde ekirabo byotuwadde njagala okukutegeeza nti nkukwasizza Monica Nakibirango era mukuwadde nga ataliko kamogo wadde kusaba omukuume bulungi era nsabidde omukisa ennyumba yo mukama abawo omukisa erinnya lya kitaffe n'omwana banange tewali kisingawo tukulenga lukaza mukama omwana omulenzi ate waliwo ekisingawo gwenowogenda kulanga nabatebafa babula bubuzi njagala omwana omulenzi azze kulwa Oscar beerako awolire ku muno Oscar njagala okutegeeza jangu gwenyini wenyini ogenda kutoola mu enkoko toola mu enkoko gyewategekedde mukodomu era banange akatundu ako muketegereza ennyo bakakolera ddala mu nkola yennyini akati bikkako tezigende wakibuuka omumbaali nakati wenyini disituleno bwoti mukuwawati kijeruze akati njagala okwasa mukodomu w'enkoko obeerako n'ebigambo ebimu byoyogera omanyi muddeyo ne mutugaya ne mugamba nti aboogezi baleeza bwere netandika okubyasa tuwulire sebo mukolo kwasa enfugero nsaba ndemanya okumutwale mutabani wankwatako n'emikono ebiri obutukuvu otyo nga mukama ye mukulembezi wange wewaawo lyezi lyogera bulungi lyogera lisaba federo muko kikokomugalo mwenye omwe gambe ekigambo kasese akati oba okimaliriza njagala okola ebiri ebyajjajjaffe abo wabakika agaho kagiwalwa mpaka era akati nowaddala n'otuula mugagga aboogera bitono muko naawe mukodomu wakwasiza enkoko nakugamba nti tojja kugirya nteera akuteereddeko omugonza gw'engalo gwo akodde dabulo wadde 2 namba nagamba nti nogenda bakuwatireko obaolyeko era nagamba nti n'olunaku eluliba lutuuse asazeewo n'addira ceeke eno gyakuwadde nataddeko sente zonna obuwundi n'obuwundi nagamba nti noweneebanga eziweddewo omukubira ku ssimu ng'aleetera neyajja nolwakuba nnyo mu ngalo mukonjagala okutegeeza twalwa olunaku lwe tugenda okusuubiza bakadde baffe lujja kubeera olwanukaawo olunaku olwo lujja kubeera nga lutuusa abasumba bajja kugamba mukola ekanzu yagifuna nti kwe munyirira okwendi era mweno mwezijjudde muko ekanzu yo yiye muko nga bakyakuwaayo olwo agenda kubeera nga akyajja naye nkwegayiridde nnyo bw'omala okufuna enkoko eno weneba takuwomedde eri girya ngandeke mulimu gy'ekyokulya ey'oluwombo oyinza okulya ey'akatogo naye ng'ate bino bimaze okuvaamu nkwegayidde kino tokisuula kirungi nnyo okutwaliramu ebitabo by'abaana n'okwekwekamu akakayibula kubyetiya gaasi bali banaatemukotta kale bamuwe omusinda byalaawo naye amala okwebaza kubanga okusiima kya muntu otyo bakamuweekaawo wano obudde obwaffe
kati yogere tuli basanyufu nze nganze olunaku naye otukoze bulungi totuswaziza ng'abantu balala otuuse mu bitiibwa n'abantu ab'ebitiibwa tusiimye nnyo bano batusanga kifo kino tusiimidde ddala naye nina ensonga zange bbiri kusatu mwana muwala Kelly Nakiryowa Wendeewo mwana musanyufu nga w'omulabye olujja lwaffe alusanyusa tuli basanyufu nga tubadde naye n'olwekyo nsaba nga w'omusanze nga bw'ali omusanyufu essano eryo libeere nammwe ate tomunyizanga kubanga mubejja wano omuntu waffe nga we twamukuwa saagala nteeteganya enaabalerezaawo ngu tugize kino kyensaba mukama abakume mu bufumbo bwammwe nongera okujulira ng'asikiriza ebintu ebikadde tweyanzize nnyo tweyanzigemuko ebimesa ekitiibwa muwala wange You are watching BGPTV, The Father's Heart.
Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okuwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758883 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working.